Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Bwogambye. Okay, mbaniriza onako olwaliro ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa kusatu omwaka 2023 mbagamba nti omwezi omujja ogw'obuwanguzi enkulaakulana okukolagana okwezimba n'okufunuka ebisoomooza mu bulamu gwe mbaagaliza kansubire kugenda kubeera mulungi gye muli gwe mwezi ogw'enkulaakulana omwezi ogw'enkyukakyuka mwogenda okulabira nga ovudde ku ddaala erimu okudda ku ddaala eddala gamba nti kitwala mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo ate n'abasiraamu bagamba nti alhamdulillah. Waliwo akalala ke boogera njakakwata alhamdulillahi rabbil alamin bwe kiri ngenda meka nenga mbaliriza njagala kubeebaza olunaku olwaliro tetukolangako program misana nga gano naye lwaki nzize gy'oli tuyina opportunity bangi ababadde bambuza estate y'ebboza eyabadde ey'obukadde omukaaga ng'osobola okutandika n'obukadde obuna yaweddewo. Munansonyiwa ababadde bagamba Mwami Lugonvu mbadde wano nendaba estate yaweddewo mikwano. Estate y'Empambira ababadde bagibuuza yaggwawo. Estate y'e Kalagala abaali bagibuuza yaggwawo. Kaakati omukisa guuguno mujjukira webali nnyo tukoze bulungi ekifaananyi ekyo. Mujjukira ekakoola Lungala kilomita 3 okuva mu MPIGI town. Estate zetwagambanga nti okukiringa ne ba big boys zaggwawo nga bangi baga nti Mwami Lugonvu ndese mu bbanga kaakati batwongedde ekibangirizi. Bw'obanga oli eyo ng'oli mwetegefu wano wennyini we twakoma estate eno we yakoma nga bw'ogiraba we yakoma ekyengulu waayo ate jjukira amasannyalaze gaatuuka ku ttaka gali mu matwale ekyengulu waayo we batwongedde. Bw'obanga oli mwetegefu ng'oga nti Mwami Lugonvu njagala era ndi mwetegefu manyi bino ebintu bibiri bya njawulo. Waliwo okwagala naye nga toli mwetegefu sooka olinde wadde oyagala sooka olinde ofuuke omwetegefu. Waliwo omuntu nga mwetegefu naye nga tayagala kati twagala nga oyagala ate ng'oli mwetegefu. Poloti zino ekyenjawulo ekigenda okubaamu ky'osasula kye tukutemera. Waliwo abaga nti nze Mwami Lugonvu njagala 10 ku 10 nze njagala 5 ku 5 nze njagala 5 ku 10 ne wabawo agamba nti nze njagala bwa 5 ku 5 busatu bukola 5 ku 10 mu 5 nze bwe njagala. Kigenda kubeera kitya? Ettaka weeriri lyawedde lisigaliza kimu kusenda na kusaamu makubo naye ekyo tugenda kikolera ku kusalawo kwammwe. Tuyina plots already abayinayo sente zaabwe nga basindikana ne baga nti Mwami Lugonvu woofunira nteekaako mwe muli sorted. Naye waliwo ezisigaddewo plot za 5 ku 5 plot 10 5 ku 10 plot 8 5 ku 5 za bukadde 5 kamu 2 3 4 5 osobola okutandika n'obukadde 4 akakadde n'okasasula oluvannyuma. Kitegeeza ki nti fuuka landlord ng'otandise n'obukadde 4 5 ku 10 za bukadde 10 osobola okutandika n'obukadde 8. Omuntu yenaga nti Mwami Lugonvu yongera onsalire ku mazima obeera wa ttima gyendi era tolina ky'oba onjagaliza. Bw'egamba ntandika n'obukadde 4 that cheapest tandika n'obukadde 4 otwala 5 ku 5 tandika n'obukadde 8 otwale 5 ku 10 ky'osasula kye tukusalirako. Ky'osasula kye tukusalirako asooka okujja yatwala. Tuyina olwaliro ku lwokusatu tuyina enkya ku lwokuna tuyina ku lwokutaano. Nzikiriza nti estate eno ejja kuba eweddewo. Ku lw'omukaaga tujja kuba tussaamu bussa makubo.
waliwo bangi abaga nti mwami Lugonvu nzigiraako ettaka tebalijjaako nga tosasudde nabikolanga edda olingaga nti mwami Lugonvu nzigiraako poloti ngenda kusasula n'ogijjako n'olanga nti estate eweddewo ba client abalala ne bajja ne babuuza nti wakyaliwo nti waggwawo kubanga olina gwe wajjirako n'atuuka naga nti munnange onansonyiwa nagenza okukebera nga maama wange ssente yazirya kaakati bw'oba oyagala poloti kituuzayo nti ng'oyagala ate ng'oli mwetegefu esimu yange mugimanyi ya 0753 98 56 39 kweri ku screen 0753 98 56 0753 98 56 39 ye namba y'essimu eri ku WhatsApp ne ku direct call. Nja kusaba tokuba WhatsApp call. Bw'obanga osazeewo okukozesa WhatsApp lekako message. Bw'obanga osazeewo kuba direct. Oyinza okuweereza message noga nti muweereza message wese dakika ttaano naziramu kamukubire nedda. Mba ne banna abalala b'enkyaddamu mba nja kuddamu. Bw'obanga okuba tokubisa WhatsApp kubisa direct call. Bw'obanga oweereza message ng'osazeewo okukozesa WhatsApp weereza message. Plotis ezo weeziri. Abeetegefu osobola okuba n'owooluganda lwo oba ogamba nti mwami Lugonvu naddamu kino ne kino ng'abamu bwe bakola sente kanziweereze butereevu. Owaataano ku ataano otandika n'obukadde buna. Owaataano ku 10 otandika n'obukadde 8. Ya bukadde 10 otandika n'obukadde 8. Eyaataano ku ataano ya bukadde 5 otandika n'obukadde 4. Waliwo agamba nti nze njagala 10 ku 10 nga 5 ku 10 2 kitegeeza nti ogenda kusasula obukadde 2 otandika n'obukadde 16. Ndowooza kiteredde bulungi. Kwata obukadde 4 otandike ne 5 ku 5 ofuuke landlord. Kino kye kirabo ky'ekisiibo eky'Abakatuliki. Bulijjo Abakatuliki tetubawa birabo byabwe bya kisiibo twalingana kya Easter. Naye abali mu kisiibo ke kaseera naawe omaleko omwezi ogwokusatu kuga nti olunaku lwe twatandika omwezi ogwokusatu lwe nafuuka landlord. Kwata obukadde 4 tukugireko fuuti 5 ku 5 yo. Kwata obukadde 8 tukugireko 5 ku 10. Waliwo nagamba nti zonna nziina kansasule cash the better. Kwata obukadde 16 tukugireko 10 ku 10. Eno yali abajjukira estate y'ekisiibo ekirabo ky'ekisiibo kyali oba kirabo kya Idi abasinga ku mwafikira katule abasiramu musobola okufunira mu kisiibo ky'Abakatuliki. Kino kirabo kya kisiibo ky'Abakatuliki. Opportunity weri bawadde omukisa ne baga nti nga bwe muli nti mwe mwagula wansi n'ekyengulu katukole ki katubongeze nga ne bw'oba tonnatuuka kukolerawo ettaka gimu. Kyenjo okugamba osobola okubaako ne byosooka okussaawo ebintu byo green omulaba neighbor kudu ogiraba ekifo ky'olimu wali kilomita 3 emu 2 okuva mu tawuni y'Empigi. Wali kilomita 3 okuva ku luguudo lwa Kampala Masaka Road ng'owetedde e Lungala. Amasomero weegali, amalwaliro weegali, amaduuka weegali, amasannyalaze weegali. Kaakati ki kyembandeseeyo kuba essimu oba weereza message nti mwami Lugonvu bulijjo ndeka ku luno tondeka. Weereza sente zo ku 0753 98 56 39 0753 98 56 39. Ekinene twagala abantu 15 kitegeeza tuyina olwaliro n'enkya awo naye tugiyite nti chapter gaddwawo. Ebiseera ebisinga baga nti omukisa guzina n'oyo eyeetegese. Bw'obanga weetegese zina n'omukisa oguzze. Mbaagaliza birungi omwezi ogw'obuwanguzi ogw'enkulaakulana oguyita omwezi gumukyusa bulamu. Abaase kantoli gula poloti abaase kantoli zimbo bagambye nti ekikoligo nakikutudde olujegere nalukutudde mwezi gwa kusatu nga lumu omwaka 2023. Estate weri eri kilomita 3 okuva Empigi mu town eri kilomita 3 okuva e Lungala ku Kolansi. Boda ya 2000 okuva ku Kobo, boda ya 2000 okuva mu Mpigi town. Tuli mu Mpigi town council bayitawo Lungala Kakoola. Mpigi town council.
poloti otandika n'obukadde 4 5 ku 5 naye nga ya bukadde 5 waliwo agamba nti zonna nzikola ki nzirina kanzisasule 5 ku 100 otandika n'obukadde 8 naye nga ya bukadde 10 waliwo agamba nti zonna nzirina kanzikole ki kanzisasule ne wabawo agamba nti njagala nga wagazi nnyo eringa nnimirayo walinga nnondirawo obusolo bwange wano nga nzimbyewo njagala 10 ku 100 ya bukadde 20 tandika n'obukadde 16 ofuuke landlord kiki essoogedde tuyina olwaliro ku lwokusatu tuyina enkya ku lwokuna bwe wanaaba wakyaliwo insha allah ku lwokutaano ku lwomukaaga nzikiriza kujja kusaba ku lwomukaaga ne sande ne mande kujja kuba kussa mu makubo n'okutemera abo abanaaba baguze poloti zaabwe okubalaga nti gweoyita wano ne wano gwe wano ne wano gwe wano ne wano buli poloti gye tutema ne nannyini waayo fuuka landlord omukisa gwegwo abafuuse ba landlord mwebale nnyo muyogeyoge abayise emikono gyaffe nga muga nti oyo mwami Lugonvu ye yanfuula landlord mwebale nnyo nange empita mu sayiti ez'enjawulo nga muzimbye ebizimbe ne nga nti mukama yeebale mukama wa buyinza ne kano kawala kange kazimbye naawe njagala ngambeko nti ne kawala kange kazimbye ne maama wange azimbye ne ssenga wange azimbye akayumba ke kye tusinga okwetaaga kambaagaliza olunaku olulungi omwezi omujja ogw'obuwanguzi n'enkulaakulana ndowooza siina kyesogedde mubeere bulungi eyo yebadde program Lugonvu's Show. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu.